Nisampola tebintuga subscribe. Yo, tomba wano kumukutu guno. Guys, this is Angela Katatumba. Please subscribe to Kako's Facts 256. Otusiwe ko yone mfa mugwanga lino Uganda na dela ngo uli Uganda ngaba maje. My baby, don't forget. Eddy Kenzo yali akoma ku kisaawo. Yali asubira Honorable Robert Kyagulanyi okujja omukima. Naye sure. Tubere realistic. Tubere twogeza amazima. Okimanyi bulungi ti mu biseera ebyo Kenzo yali ayagalira. Kyagulanyi okumunona ku kisaawo. Kyagulanyi ne bwe yali nga atambulira dakika 2 nga poliisi ekubawo mukono. Nati kati yete yakimanya. Era twalaba nti n'omukulu Honorable Robert Kyagulanyi yavayo n'okumuyozayoza n'amuyozayoza. Ekyo kyayita kimala Eddy Kenzo. Okusinga sibo busungu. So ebyayitingana ku Facebook n'obutambi bwe yakola bwamulaga nti teyali mumativu. Wabula era we yakoma okwoga omulundi twamulanga yagenda na meeting ki omukulu w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museven mu State House. Ekyo fe kyatulaga nti yasala. Teyasala kankujire simba wakati awo. Eddy Kenzo yali akomplainingako nti aze awangula za award okuva ku award ya BET. Okitegeera tiba muli organizinga okitegeera awadi azazi wangula soko olindeko nkubuulire nga awadi z'abantu ababona bonna ab'emisinde ba Kiprotiki Kipotegeyi n'oli yasooka nzikulu omukulu yajjanga n'abakola ki n'ali bakoganizinga naye yewe ebbanga lyawangulidde Uganda awards yayitatuukangako ki ku mukulu wa ggwanga era okugenda omukulu yali ayagala recognition yoka ngeno gye babawa nga bano gye babawa tekyali kyabufuzi ate era Eddy Kenzo agamba nti yakoma okulaba Yoweri Kaguta Museveni His Excellency mu mwaka gwa 2011 ndowooza tujjukira zi City Alliance kati kwegamba yali amumisinga okuddamu mulaba Eddy Kenzo lockdown yene gyemusanga Ivory Coast nga tannaba kuvaayo ka audio kafuluma kojja Omugezi ke yali kodinga kajja kagenda kasitulatinga katuuka mu bakulu ba people power ng'ayogera byonna era mwenna gyenzijukira abaali ku hotelo ya Fairway Hotel mu August ezijukira sinza nakwerabira kimanyi zaali nako za mwezi oba 11 wezityo this year mwenna abaali ku Fairway Hotel mu Kampala. Eddy Kenzo yagamba ekintu kimu yagamba nze bannange essaawa eno wendi ndi muyimbi wa ggwanga ndi muyimbi kwegamba nati nkujira nzija ku ansa n'agamba nze kwegamba anaaba nsoose okumbuukinga bwe ngenda okukolola ng'ekitegeeza yali agenda kukolera ssente ng'omuyimbi w'onoomupangisa mbuka nkutwale mu kiraabu odi emityana bukubira akavulu nawe twalaba gundi mayinja bwe yayimba museeyi ne bamuwa akasente kati naye bwe yali ayagala yaddusa struggle wayinza okuba nti waliwo eyamubuukinze era singa bamubuukinga ne bamugamba Eddy Kenzo vaayo otukolereyo akayimba oba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'agamba Eddy Kenzo badde nkusaba nga wankubirako luli stamina jangu muguno ojonkolere ebyo simanyi naye nga yavaayo mu interview ze kyesitasobola kootinga otwali tukola naye interview yagamba nze bannange nebaza kozi kye nali nduubirirwa president okuvaayo kunsimba eza awadi zange kyamanyera teyaviira yawo kwegamba tutwale nti Eddy Kenzo ogenda mu State House yagenda kufuna recognition teyafuna kibaasa kati kano eno live gye yaddamu okukola tukitwale nti yali alaga saidi oba yali alaga saidi akulaze n'agamba nti bannange ayagala omukolera nze ndi muyimbi bansasula enkole anasooka okumbuukinga nja mukolera oli muwandiisi w'amawulire era okola mu red paper twagala tubeere bantu b'amazima ffenna tuli bannamawulire Kenzo batumukwatira ssente asobola okuba akayimba asobola lwaki takuba ng'agamba Kyagulanyi waffe kati muyimbi anadda kulonda kubanga tyali Senegal anadda kulonda ajja kudda kuba ayina ndagamuntu ate kati gwe buli omu amanyi wano omuntu we gwagenda okuwaaka ebya bokisi bizibu nti ye musikakosa ayina owe gwagenda okuwa nange nina owange gwe ngenda okuwa so ebyokubeera Senegal omusajja muleke yeyagalye kuba luli gundi yali emususseko nga ina stress ya amaanyi so stress ekyokumutuukako nze ndaba
yawonya stress. Yeah.